Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye atandika okuwagira so tubaniriza nate abato naye nga eno wiiki tetambudde bulungi ku bantu abamu abannange abafiiriddwa abaana baabwe Kings David tubasasiddeko nnyo ddala tubasasiddeko nnyo ddala kitalo ddala abazadde abo bafiiriddwa abaana baabwe bannange tongera basabira Mukama Katonda abagumye abasire erinyo n'abafuna obuvune nga bali mu madwale tubasabire bawone mangu otherwise bibadde byangu guno omwezi abantu bangi bafunye obubenje abaana bafe ku makubo so tubasasiddeko nnyo bannange litohopu obugalo bwa litohopu naye nga bano abato temwaniriza abato bannammwe ngaze ne bodyguard tatambula yekka nga tebaniriza era genda kutya mama nya ketaisobala mami kuliko ekkubo ekizunguzungu lekatakaba banna yatuubuume mwongere mutuule leeta ekikopo kya litoho. Hello baba mumbuuzeeko high five omuto big size ham come how are you Big size. high five Oyafana nani? ono kale mu Rufayimu Jasi mbuzi zambu zanafana nani ne bagamba alimu Rufayima. Kituufu. naye kirabika wayina waagwa wano Kakuziniremu olabe gwafaanana. Tuziniremu amazzi. Mukube engalo aziremu olabe gwafaanana. nategedde dda n'omwotuula kugana amazina ne bwe tongerayo tukitegedde Amazina ge gamu kwe bakulabira. Kati kubaako bono busembeze wano akafunka kagenda bannange Little, how are you? Ayoyogera. How are you? You're fine. Ayogera mulidde. Bambi. Mwakazindala ayogera mugambe how are you? How are you? How are you? You're fine. Agenda nnoonya ssente. Bambi. Leo tunoonya million 5 kitundu yonna ebibulayo. Kolaba gabazingiddemu tiziyinza kubula. Tonoonya ssente litoho. Tonoonya ssente. Agambye ajja zinoonya. Ezalerezo zijja kulabika. Abana tubasanyukidde nnyo ne Little waffe. Leeta akatebe Sheri obutebe obutono. Eri. Mu motoka. Little Hope, Little. Baby. Baliwo abazze osanyusa omwana mumuyimbire. Mujje mumuziniremu n'amazina. Mukwate musanyusa omwana ndaba taseka. Mwanguwe. Oli nyabutambala teka muteke wali. Mwanguwe ndaba taseka mwanguwe. Little Hope, Little Hope. Tanaseka. Little Hope, Little Hope, Little Hope, Little Hope. Tambula tukugulire engatto, tambula tukugulire engatto.
tambula tukugulire engatto. Tabisiimye. Kuba alaba temuzina. Engatto. Alaba temuzina muzine. Tambula tukugulire engatto. Tambula tukugulire engatto. Mugamba temwogedde linnya lye tabisiimye. Tambula Little Hope tukugulire engatto. 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 Tabisiimye. Kale mbalamusizzaako. Sigambye anti tukubye engalo. Switi waaliwa? Anti gogenda onoonya naye mwekka. Sorry wamma Kale mukube engalo. Akamu kawe hidda. Kale jangu, sorry. Kwata jangu. Omwana wange. Sorry Little Hope. Sibawulira mmwe abazze okulabirira omugagga. Buli kimu bakirinako akayimba. Tabisiimye musirike. Kale tutandike ffe. Mwasiibye mutya bannyabo ne bassebo? Wasiibye otya muntu? Ndi bulungi. Aba online mugyebaleko. Mwebale tulaba. Tubeebaza okugoberera meetings zonna n'okubeera nga mutuwagira. Era nga tuli mu meeting eyinza okuba nga yesembayo singa muba mutuwadde ku ssente. Tunoonya obukadde 5.5. Tusaba obuwagizi bwammwe mubeere nga mutuwa kasente. Takirabangako kino leero kyala. Jangu kale. Bwotyo bwogenda kale tutandike. Otandikidde wa nnyabo. Onoonya $5,000 oyinawo $1,000. Era emisana kubanga leero siryange. Nina n'abalwadde twatunyuke bukyali. Twagala tunyuke ng'obudde bukyali batuwe ku ssente. Money for what? Tunoonya ssente za kuzimba. Shadi yava ku comment, tofuna comment. Nzivuddeko. Kati ate tonoonya mu falasi kirabo. Ataddeko falasi oba yaddi. Bana tusaba ku ssente tuze ng'obudde bukyali kuba ssente ze tunoonya nnyingi. Ate tutambudde n'abalwadde kati omu n'atuwa ku ssente tunyuke nga bukyali tugende tuwummule naye nga tunoonya obukadde 5.5. Tuwummulamu enkya nti ne tutandika ozimba tetujja zimba kiro. Little Hope. Unoonya ssente? Awulira emirembe ng'oli naye. Tambula Little Hope tukugulire engatto.
Kale banaye mutuwe ku ssente. Kale gye tuli. Volume ndowooza kati mutuwulira bannaye tutapinge screen share. Mwe you saagala wulya mwana ayogera. Babaleetedde ne sweet mumu amwogera. Emimwa gyammwe we giba girya girimu amaloboozi. Kale Shadia tuwulirwa mukwano lulinga tetwazina ne zijja. Nonya toyita bazina weezinire. Gwe kenyini watugambye oyagala kukola practice y'obuyimba obw'omukolo. Bukole practice nga teyabyogedde Junior twamuwulira. Tuli kabada. Tandika osaba obuyimba bw'omukolo kuba ndaba meeting zirabisa okuba nga zisembedde. Naye nga tusaba ku ssente bambi. Tusaba ku ssente. Tuleke tubazinire teri ssente mu kitabo. Kale ate tubawa amazina. Bawe nze nakwewuunyiza obutalonda papa kunoonyezaako. N'ogamba oli ne Little Hope tukulaba oli naye. Naggayo mu seconds ayina baakwefuula. Wamma Little Hope. Wamma Little Hope. Agenda mmala akomewo. Naye nga tunoonya 5,500,000 muyinza okwebuza zaaki? Kati onoonya 5,49. Tunoonya 5,549,000 era nga twagasa ebintu byonna ebisigaddeyo. Senga muzituwa Sande eno tuba tetuddamu noonya ssente endala ezikwatagana n'okuzimba. Tuba tumaze ennyumba senga zonna muba muzituwadde olwaleero. Mwe kati njogedde Busemba. Tusaba ku buwagizi bwammwe bwa mikwano. Tusaba mutuwagire tumale ennyumba. Bulungi. Oli otya Rachel wange? Yendi. Sasa mkwano. Yendi. Sasa ankwange. Yendi. Banaye mutuwe ka ssente. Tusaba. Ebyemikolo ndabanga abakujjubisa bakulinda. Teri n'omu aleeta ssente. Toyinaayo wadde. Ekiki? Bannaye temutuvaamu. Tusaba ku ssente, tusaba ku ssente bamikwano tunoonya obukadde 5,49,000. Kale buli anjagaliza akalungi batuwe ku ssente. Abaayo ate bagambyeko nti tebasobola. Era nange okubeera wano neeyagalira. Naye nga bambi mutuwe ku ssente oyo mumuveeko. Siri nannyini nju naye nsobola obayambako. Si lutalo. Tusaba mutuwe ku ssente wamma abalungi abaliko oyo tajja natuwa. Kunjogera gy'ayogeramu. Maaba n'atuwa ku ssente, tusaba ku ssente. Ennamba kweziri ku screen. Tusaba ku ssente. Ate munaatuwanga naffe tubaako ne kye tukola. Naye bwe mutaatuwe naffe tetulina kye tugenda kukola. Ate mutuwaddeeyo. Little Hope. Little.
tebakuwulira. Sama agambye alina kuteekako 50,000 mu mannya ga Nalubega Amanda. Tweyanziza nnyo Sama. Agenda kuwaayo 50,000. Mukube engalo. Tweyanziza nnyo Sama. Kale n'abalala bwe tutyo bwe tuba tukola. Mutuwe kasente bambi. Tubeere nga tuzimba ennyumba eggwe. Naate mutuwadde ssente era tetugenda sobola gizimba. Tusaba ku ssente. Tunoonya obukadde 5 mu emitwalo 49. Bazisindise? Etaano zizze. Katunoonya. Waliwo Saida atuwadde omutwalo 5 sinnaziraba. Tweyanziza nnyo Saida, tweyanzeege. Abaleka abawulidde omulanga bambi. Tusaba n'abalala mukole we mutyo mutuwe kasente. Abatwaddeko tweyanziza. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Tusaba mutuwe ku ssente. Kubanga naffe bitugwako ebyokukola. Naye ate mukwano ekyo ky'okusindikiriza okukyala wali badde osooka n'otuwa ku zizimba. Tulyoke tugende mu kukyala. Tujja genda okukyala naye nga tumaze okuzimba. Sooke tunoonye ezizimba, then tulyoke tugende mu ebyo. Ababyagala anti tusonde nno ezizimba tumaleyo, then tulyoke tubitandike. Bulijjo bambuuza. Bagambe nti naawe kennyini obyesunga. Nange kennyini neesunga okubeera nga ofuuka mukyala papa official. Kiki? Official be. Byogere byotera okwogera. Nange neesunga. Kati okola ki? Weesunga okola ki? Lwekyo wamma yeesunga ki? Nze nagamba yogera nga otaddeko galubingizo. Wangi mama. Yeesunga ki? Yeesunga okubeera mwami mukyala
yesunga okubeera omwami wani yesunga okubeera mwami we mukyala. wow Yesunga okubeera mwami we mukyala. naye nga tusaba ku ssente ba mikwano era nga wiiki eno singa mutuwa leero ssente ze tunoonya then Sunday ejja tuba tutandika meeting abadde bazibuuzanga ntino kishadia singa batuwa mwe mugende essente ze tunoonya olwaleero kati tunoonya obukadde 5 mu emitwalo 48 singa zonna bazituwa ne ziggwayo wiiki ejja tuba tutandika meeting ez'emikolo buli abadde azembuuza nsaba tukwatire wamu tuteekeko ssente ziggweyo. eki mbuno shadia onyirira bannange beebale kusiima naye tusaba ku ssente anti kekanyiriro nanyiridde nzije mbasabe ssente bampe. Kati bamikwano nsaba ku buyambi bwammwe bambi tugguse ekintu kino tubasaba n'obuwombeefu tubeere nga tutandika ku kuzimba ennyumba matiri agenda kati omusenyu nammwe mukimanyi nti enkuba eba egutwala kati tusaba ku ssente bannaaye. nantumisawuya twejja kusiima twesanyukira ziweereze mukwano ye bannange abaliko alina omutwalo 2 osabaana Buli omu zaalina ow'ettaano ow'omutwalo 2 13 zonna zikola. banaye mumukubire engalo sawuya ku YouTube atuwadde emitwalo 2. Toyanziza nnyo sawuya. wow sawuya atuwadde emitwalo 2. Toyanziza nnyo sawuya wejje Mukama akuddizeewo. Wallahi tukikole tulabe emikolo gya Shadia bwasamba gawuni samba gawuni balumye ani Shadia samba gawuni balumye Shadia Owedde. Kale naye nga bamikwano mubikolera nga bulijjo. Abatuwaddeko tweyanziza n'abasigadde tusaba tuyambe mutuwe ku ssente. Tubeere nga tumaliza pulojekiti. Tunoonya ssente nnyingi olwaleero era nga tusaba buli omu. Terigamba nti oba naabawa Sande ejja tujinza okuba nga tetukyali ku nsonga y'emu. Kati tuweemu akatono ke olina olwaleero. Nako kajja bakatuyamba. Tunoonya obukadde 5 mu emitwalo 46. Tulinawo wano Sylvia Nakazigo ku YouTube. I sent 5,000 from Nagai Eva. Katumulabe. Banaye engalo Nagai Eva. Toyanziza nnyo Sylvia. Toyanziza nnyo. Tusaba n'abalala bambi. Toyanza nnyo siiri n'abalala mukope siiri mutuwe ku ssente. Tusaba busabi tetulagira. Tusaba twekwatekwate ffenna bwe tuvaamu kye tuvuddemu obukadde 5 mu emitwalo 47. Mumeka 46 mu 15. 45. Obukadde 5 mu emitwalo 46 mu 15 ziba ziweddeyo ffenna ye twekwatakwata buli omu ne kaalina. Ow'enkumi 3, 15,
mutwalo 2, 5, 10, 20 zonna tuzaaniriza. Tusaba mutuwagire mutuwe ku ssente projekiti tubeere nga tugimaliriza. Abatwegasseeko tusanyusa obbalaba naye nammwe mubaamu n'akasente mutuwaayo. Naffe tusobola okwekwatakwata wano emitwalo nga 2, 3. Mukwano wandituyimbidde ne tulaba bonaazina ku mikolo ne tusobola okuba nga tuteekako ku ssente. Ekuyimba nno. Nyimbe mukole mutya? Twagala naffe kulaba. Jali yatuwadde 15,000 engalo. Tweyanziza nnyo Jali. Tweyanziza nnyo Jali yamu. Omutwalo oguliko Jennifer nagugambye. Nedda neno gwa Sauda ne Jennifer Nabaga. Jennifer atuwadde omutwalo. Tweyanziza nnyo Jennifer. Kale n'abalala bambe bamikwano. Mpola mpola ssente tujja zitematema. Bagambye oli mulungi. Beebale kusiima. Kale bannaye mwenna abalina kye mutodde so far, thank you so much. Mwongere obbakubirako mu ngalo. Millicent tuweeko ku lisiti y'abakatuwa okuva etwatandise. Abakatuwaako. Sara atuwadde omutwalo. Tulina Sara. Mwe temuleekaana mukube engalo. Atuwadde emitwalo. Ne tubaako ne Sawuya naye n'atuwa emitwalo 2. Ne tubaako ne Siribya n'atuwa 15,000. Siribya n'akatuwa. Ne tubaako ne Suma n'atuwa 15,000. Ne tuba ne Jennifer naye n'atuwa omutwalo. Kati nga tunoonya obukadde 5 mu emitwalo 44 ofa ze tunoonya. Wabeewo atuweena. Kale abatuwaddeko tweyanziza nnyo tweyanzeege. Basooke batuweeyo emitwalo 4. Sena gaseka. Tweyanziza nnyo basi. Bannaye engalo Nabale n'omwana bw'akaaba Yuisi wali awo. Mumuteera awo yenywesa awo. Bannaye tweyanziza Vice bannaye. Tunoonya obukadde 5 mu emitwalo 43. Tusooke tuggyeko 3. Tusooke tuggyeko emitwalo 3. Bamekwano tunoonyayo emitwalo 3 gisooke giveeko nga njiya kye ngenda okukola. Nga bw'otuyiiza ky'ogenda okutukolera. Millicent mpe ensawo yange ndawo bamulimu 5. Embaga mukwano bw'osonda kati ne wiiki ejja esoboka. Atuwe ssente kati tumaleyo projekiti olwaleero. Money is for what? Bannaye kuba kati bannaye n'olugendo lubbannyonnyola mwaka ku mwaka mbadde wano nga mbannyonnyola. Mane tuli mu kuyamba kati oba oli muyambi tuwe zonna z'olinamu. Gwe ky'oba omanya kyokka. Kwata bambi 2 ne Jasi atuweeyo omutwalo. Tweyanziza nnyo mami. Jasi tusabayo omutwalo. Jasi tusabayo omutwalo. Nkuwole gumpeereze ku ssimu. Deta ngikyajingi. Banaye mukubira Jasi omugalo. Tweyanziza Jasi tweyanze.
ate Jasi ye ayagala mpulira wano the woman of peace agambe Jasi ayagala kugenda banja 15. Kati aha Shadi ogambe bwe tumujjawo egyesatu ng'otubuulira ky'ogenda otukolerayo. Little Hope. Ayita omukalabula nnyindo mugire empola. Ogambye otubuulire ky'ogenda otukolera ate oyikwogera bwama. Mukwana esatu tugireese. Kituufu. Mwe emitwalo 4. wano waliwo akamesegi ku Airtel mulinde. Tuyinawo Mariam atuwadde omutwalo. Tweyanziza nnyo Mariam. Tweyanziza nnyo Mariam. Kinga screen mwebale n'abasharinga. Ntandabo bannazi. Shadi otugambye otubuulire ky'ogenda otukolera. Ngenda kubakolera nti. Eki. Oze nkole ki? Ati ogenda tukolera ki? Bagenda kumpa akayimba. Kye tubadde tulinze otugambye. Kale. Kati akayimba bwe bumu bagenda okukubira ku mukolo. Bw'oyagala bukubwe ku mukolo. Nakale malito kwakola ki? Jasi omwana alina okuba n'amaanyi agakola ki? Naye Little Hope twaze nnoonya ssente. Ali eri akuba. Oka yalina kanyula ate yakuba. Jasi mbw agambye waawo mbw alina oba n'amaanyi. Mulinde wano waliwo akameseji. Bongedde okwagala emikolo gya Shadia. I'm checking the message. Wow. Harriet atuwadde omutwalo. Tweyanziza nnyo Harriet. Tweyanziza nnyo Harriet. Thank you, Harriet, so much. Yes. Shadia, chichi oli eyogera bwama. Nedda. Siri kwogera bwama, Justin nteesaamuko. Kuki? Tunoonya 5,38,000. Milioni 5? Milioni 5 milioni 5 mu emitwalo 38. Wow, ze tunoonya. Obuyimba bw'emikolo. Aha. Yaganye papa muyamba. Anti naatera oyita omuyambi. Kuba birabika bijja kunnema. Omugagga agambye check. Omugagga omutwalo nagulabye. Gwa Mariam twabusana. Again check. Bikalubyemu. Tebigonze nga ina bisuubidde. Again check in the names of Sache Mariam. Mzeze nazisomye mukwano. Twazirabye ezo. Twazirabye tweyanziza nnyo mukwano. Kale. Aha, Shadia tuwulira. Naye nga ngenda saba ku buyambi. Obuliwa? Okuva wa? Okuva ye chairman. Ani mumuleke yeyogerere bana advice. Ono wuno pazi advice tukuwozi nonyi. Ngenda saba obuyambi okuva eri papa. Mukwano kugenda wali omusabe bulungi.
nti papa nsaba buyambi kuba wagambye dda tomwetaaga genda wali osabe mukwano tulabe bw'omusaba obuyambi katulabe ng'olina ky'osaba bw'okikola genda wali osabe papa kuba nnaye yagambye wano ebigambo biyitirivu muli kunjogera n'abanampa ssente banagamba naye nga za charity tunoonya ssente tunoonya obukadde miliyoni 5,338 mu aboogera bagende waabwe nga wenzija mukwano buli kimu kya kamera wane jjawo akatebe ako wamavayisi kaze saidi eno akatebe naalu mugjewo akatebe ani lweki akatebe Shadi yagira bamwe ng'otunudde eno bantu anti bangambye ntunule bannaaye ntuuke bwe nti ojja kudda nno ku baana abeeyogeza naye nga nsaba ku buyambi bwo mukwano papa obwaki nsaba kunnyambako tunoonye ssente kati simanyi oba anakkiriza oba agaana naffe tetumanyi kamuwa omuzindaalo muwe papa wange waddembe ogaana anaejjaaso olina omutima omubi sandiganye kujja naye ate wazze n'omuyambi wo gwe wayanjudde kati muzinoonye babiri kyemuba mulaba nze nkyosaba olumu kuba nti okunyiima oweegayirire teweefuula ateeguya mukwano kyekyo kyatulemesezza okufumbirwa obuteeguya shadiya bwe bukyatusibye ku lujja saagala otufaanane anti kati ate oba nsabye nga nteddemu ekisa ne bagaana kati kitegeeza newe neegayirira sisuubira muyimbireyo akayimba muyimbireyo akayimba mukwano tokola nsobi zaffe mukwano nedda sinnamusobyako wamma kale oba aganye kambi male awo kugenda tufaanana tugenda aleka yali jasa mugambe ki naye nga bamikwano tusaba ssente tunoonya obukadde 5,338 nze nkubuulira mukwano wano buli ludde mumbuuza emikolo gyange nina kuyiga kweguya nakitegeera puliizi bambi kwegayiridde ebyo wamma shadi akayimba ki akayimba ate akayimba akakola kati ayokeza ba hata ukocha wewe kunyasi sida awo ndio champion wao owulidde erinnya lye wakola
mwegayirire papa tagaanangako ate mune agambye mbukaki kati oyongereko mwami wange omulungi nina kyeŋŋamba osabe bambe bikola tugenda kwebasa waliwo abantu wano abamuwadde amagezi bamuwadde amagezi Shadia nti funayo omusajja omulala gw'osikayo ojja laba nga papa kimukutteko ng'ajja kinkoze bubi ate tewali aliwo mwattu kabadde kakola please mugambe please papa please keeko kokka nnaakabulamu teri kirala ekyo ekizibu kyaffe twakitegeera bwe tulifuna puliizi tulifumbirwa yiyenza ebyo puliizi eyo puliizi just gwe gufuna puliizi omukyala ebyo ojja kufumbirwa naye kati ffe oba alekayo alekeyo oba takumya aleke oba tanoonyeza alekeyo ebyo Robin agambye please mwami wange mbukeeko kokka kamala wammasaba sweet Sara bagambye mwami please mbuka babakyala bonna babimanyi please eyo please Daisy agambye bwe yabulwa puliizi mukamwa yamalira abroad ng'ahasolinga nze mbabuulidde abakyala bonna abali kuno basinga maama puliizi ako bwokakoowa kale tewali kyakola olwedde oba omaze okubeera nga kale akamalega bwekyo naffe twali kamalega gye twamalira nga tukyajogera ekiri bwe kityo twali kisuddiya eyo puliizi tetusibidde ku lujja woowe Grace ogambye otya mbu enewe tewali kyakola Luki agambye gamba please my chocolate mama agambye oba oyagala okufa ng'oli singo mugambe birekere ddala nze mbabuulidde hamba agambye bambi Shadia yafukamira omusajja bajja mutwala kituufu munnange empisa kiwe eri omwami wo Shivani bw'agambye fukamira wali mu magulu ge Robina bw'agambye Daffy abuuza what is going on beerawo ogumiikirize ogyo binaggwera ng'otegedde Mariam enamba ekya Mariam atongedde omutwalo tweyanziza nnyo Mariam tweyanziza mukwano tweyanziza Mariam Zaya agambye gamba sweetheart please sweetheart wange kati byonna oba bikwate mu muto bye baagala please my chocolate please mwami wange please sweetheart wange byonna babigambye nno bagambye my cocktail please I need your help waliwo agambye mugamba bambi mumuwe ebigambo nze ngenda bimusomera mbu my cocktail I need your help mbu mumpite nange mbuulirire ku Shadia senga muto jangu senga muto
Shadia ye ogenda mu bufumbo bwonna abantu ezo sente bagenda zisonda. Tunoonya milioni 5. Tunoonya milioni 5 mu emitwalo 38 37. Milioni 5 mu emitwalo 37. Tugende ku chapter eddako. Kale. Senga muto. Ogamba otya kabamale kubuulirira buddamu bakubuuza. Gyendi ndi bulungi mukwano. Mpozi gwe. Banayo omuntu omukulu bw'abagambye ofukamirako weewetangako mwana wange ow'obuwala. Iye. Senga muto aleese olugezigezi wano. Luleete watandike lwonna. Iye. Weebale nnyo weebale ddala omulimu guno. Omwana wattu weebale nnyo. Amiina. Grace agambye bw'oteegayirya musajja ojja kulima. Bo babikola abakubuulirira babagambe babikole nga bakubuulirire nga babikola. Okitegeera? Babikole. Senga muto bakoowoole batuteereko ne kasente wamma tusobole okugenda ennyumba eggwe tugende emikolo gya Shadia. Banaye mujje musondere ku mwana tukka ssente bambi. Omwana mumulaba akyali muto okufumba buyingidde butowe yeetaaga naffe ne tumulabirako ng'ekyokulabirako wano eno. Ne tugamba Shadia baaliwo ne gundi ate munaye nno muyise mu bintu bingi kuba kyemmanyi oyina essimu ennene. Olaba ebintu ebinene wano eno ku social media nga byekubbaawo okitegeera. Naye n'ogamba nasalawo. Nze nasalawo kambeere n'omwami wange. So mukwano towuliriza ezo lomaze ezo tuzifaako. Beera ku kintu kimu mwami wange. Kitegeera? Yes. Ezo abo ku kyalo nkimanyi kati bagamba ebigambo bingi biyitirivu. Bagambye mbu ate balabanga gwe atandise okitema jas. Mbu alaba gwe atandise okitema. Nedda kati wali eyo boyfriend okimanyi kati wali eyo bwali bwesuubiza omwana attu kati nga bugamba lwaki bannaye atuleseewo so bwe tuli bannaye era muneeka nkuteereko wano eky'ettaano. Tweyanziza sweet. Tweyanziza wamma senga muto. Tweyanziza senga muto. Tufuneyo ne senga omulala kale. Enveeko nziteekeko. Kale mukwano. Okay, tweyanziza. Senga muto abadde atutemyeko ekigambo. Bambi tuyambe. Twagala tugguse ekintu kya Mr. Gat ne Millicent. Naffe tuli mu vibe zigenda mu mikolo. Muli mu vibe? Zigenda mu mikolo. Singa tuba tumaliriza ekintu kya Millicent ne Gat. Londayo kimu ekyogera kigende. Bamemba tunoonya ku ssente. Abatuwadde tweyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisaba Mukama abaddizeewo. Nawe alina omutima oguyamba mutoweeyo. Buli alina omutima oguyamba atuweeyo bambi. Kale ba mikwano tunoonyayo milioni 5 mu emitwalo
3,315 kati nga tugenda bawaayo ka entertainment akatono mutuwe ku ssente. Tazireta hatataka oninanze okoze birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma gy'okoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwana ono naye wawa mubwakimpwaja mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana konnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana konnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana kwonnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana kwonnina by'otunula byankuba Mami Kaiba agambye betya ne bannange eno komenti Shadia jagola beno komenti bannaye bagaye Faruku toja alina interest mu Shadia naye nga Shadia ye alina interest nange obusungu nga bungi oma bambi mukubireko Prose engala atuwadde omutwalo siziwulidde engalo za Prose tweyanziza nnyo Prose. musanze teganadda bali bakola team blocks bagala zisawa kibatuuza kubagenda ewaka go home nze negondedde obba n'amayinja nga yasama gwe nkuba bave kuma good ku blocks watasobola kusirika agenda ewaka mubyetegerezere tubiwa keeke aha bannaye interest abantu bagaye balabise okubanga mugenda baba wa ku mikolo nakawombe shifa tazireta hatataka oninanze okoze birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona
na lecturer binsobedde mu ntaase wabula nnina ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba. Remember where you got it from. Akirako malayika nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya nampakukalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate